Nkwaniriza ku program omulimisa leero wano ku Bukedde TV1 Edward Serinya Zembaawo kugikutusaako. Twogera ku bulimi n'obulunzi ebyo bivaamu ssente. Mbadde nzija nkulaga programs ez'enjawulo nga tulina Dr. Apollo ng'atubuulira ku nnunda y'ente ey'omulembe. Kakasa nti bw'oba obadde otugoberera bingi by'oyize. Ne leero tulina ekitundu ekyokusatu ng'atubuulira ente oba farm ngikwata ntya. Leero Dr. kyagenda tubuulira ennyo y'entambuza y'emirimu ku farm. Banji tulemwa farm, banji tulemwa obulimi ne business olumu oba endala naye ng'ekizibu kwe kiva ku nkwata. Okutwegatako genda mu simu yo, teekamu ekigambo mulimisa, bokawo akabanga, teekawo ekibuuzo kyo, teekawo obubaka, sindika ku 8338. Kale katusinkane Dr. Apollo. Dokita, tukwaniriza sebo. Ne siko okwaniriza. Nida akula ku Bukedde TV mbuzeeko. Era oddemu kuba tulina abalabya bapya leero nga lwasoose okutulaba. Aha, twagala omubuulire gwani. Amanya gange nze Dr. Apollo Ataho. Era wano tuli ku Frank Farm Estates, Gombola Lugusulu, district ya Sembabuli. Dokita ajja kwesigama nnyo era ku muntu oyo atatulaba. Kwegamba njaga tutandika okunyumya ebiddako ng'akutegedde bulungi. Programu yaffe yasooka twatunuulira ente z'amata. Matu nno n'obinnyonnyola bulungi ddala. Abantu batugambye basiimye. Programu ey'okubiri twatunuulidde ente ez'ennyama. Leero kye twagala okutunuulira biri byonna tubitegedde bulungi. Naye twagala tutunuulire management ku farm oba katugiyite entambuza ya farm. Awo watulema nnyo. Nfunye olulyo olulungi, njagala mata, njagala nnyama oba ekirala kyonna, naye entambuza ya farm byonna n'ebitta. Kikulu nnyo ekyo. Leero kye njagala tutunuulireko. Kakati ntandika farm. Biki bye nnina okutunuulira? Ekyo kibuuzo kikulu nnyo Mwami Edward ky'obuuzizza, era abatulaba kibayamba nnyo. Olw'okuba omuntu ogenda mu kulunda oba ekintu kyonna ky'oba otaddemu ssente zo, oba oyagala kukola ssente endala, oyagala kukola magoba. Kati ekireetera omulunzi okukola amagoba y'entambuza ya faamu y'ogitambuzaamu. Buli kimu kiyinza okuba kiteredde nga kiri bulungi, naye entambuza bw'ebanga si ngolokofu bulungi, si nnungi, era amagoba togalaba. Kale weewaawo ekisooka ky'oteeka okukola okumanya ttiimu yo gy'olina ku faamu. Timu otegeeza ki? Timu ntegeeza abantu bokola nabo mukuddukanya faamu eyo. Si bakozi bokka, okutandikira waggulu ku manager okutuuka ku mukozi ow'ewansi. Bateeka okuba nga bantu balina omutima ogwagala okukola, nga kye bakola bakyagala, ate nga kye bakola bakimanyi. Dokita, abantu abalina omutima ogwagala okukola n'okukola kye bamanyi tubaagala. Naye kwegamba omutawaana oli wakugamba nze mbaawula ntya? Kakati waliwo ebintu bibiri. Waliwo omukozi omumanyi ate bisatu. Waliwo omukozi omumanyi ate nga ayagala n'okukola. Ate ne wabaawo ono atamanyi ennyo naye nga ayagala nnyo okukola. Ate ne wabaawo atamanyi ate nga n'okukola tayagala. Kati kwaba abantu abasatu. Naye oyo aba mukozi naye. Kiba kirungi n'oba n'omuntu asembyeyo. Kiba kirungi n'omuntu ne waba nga tamanyi nnyo. Naye nga ne waba nga tamanyi nnyo naye nga ayagala kukola. Oyo omuntu omutuufu oyo osobola omuyigiriza n'ayiga. Ebintu no Dokita bizibu. Obyogera oli ayinza okuga nti ebintu tebibeera byangu kuba lwakuba yakola n'abaluganda bwe. Wano okola n'abaluganda lwo. Kubanga ate eri betusinga okwekokola nti ng'ebintu binaatambula owooluganda mukole ki? Muveeko teeka mu bantu balala. Kakati ekyo ndowooza Muzungu kyayita experience is the best teacher. Nti ky'oba oyiseemu kye kikuyigiriza. Kati nze wano sirina baluganda benkola nabo. Abaluganda bange benni mu kintu kino bato bange nabannyinaze ate abo badirector bannange. Naye relatives mu system tebalimu. Kati experience sigirina nganze naye osanga oli nga ina experience eyo nga yamuyisa bubi n'abavaako. Naye ng'ekyo nange ekiwulidde ku balunzi bannange era babayisiza bubi oba ne babaleetera okufiirwa. Naye kisinziira ku ttiimu yo oba experience gy'oba ofunye mu ttiimu yo. Sijja kwogerera balala naye nze eyo experience mbadde sinagifuna. Juzi olina ekintu kye wagenda n'oyogerako. Mutawaana munene nnyo mu farm.
obolyawo ne business endala ezitali za bya bulimi oba obulunzi ekintu ky'okusikira business okuva ku bakadde baffe ne tusigala nga tugitwala mu maaso ogenda okulaba omusajja abadde alina ebintu bingi eby'obugagga naye bw'afa oba bw'avaawo bano abaana ebintu byonna nga bifa ffe eri mu Buganda tulina n'enjogera egamba nti omuntu afa n'eki n'ebintu bye nti ebintu bwekityo kati tukitwala bwe tutyo mmwe utwali ongamba luli nti faamu eno mwagisikira ne musigala nga muwongerako bwongezi ekyo mukikoze mutya kakati Mwami Edward ekyo kyoyogera kituufu era ffe okuwandiisa kampuni eno gye tulimu etugatta twakiraba nga bw'okyogedde twakiraba nga omuntu bw'afa ebibye ne binoneka kale kwegamba ne tukinogera eddagala ate eddagala eryo libadde litukoledde kumala emyaka gino gye tukimazeemu kuva 98 kati kye twakola twawandiisa kampuni eyo era tugendera ku mateeka ga kampuni eyo ate etugasse ffenna kale twasooka okuzimba ekintu ekyo kampuni neba registered ne tukola enkiiko ezitugatta ate n'ekirala twakikuliramu nga bwe nakugamba luli ffe twawumulanga okuva ku ssomero nga tujja wano nga tumanyi okulunda tumanyi buli kimu n'enzirukanya ya faamu entuufu so tekyatumenya oba okuleeta ab'ebweru okukiddukanya nedda olwa experience eri gye twafuna okuva mbuto nakyo kyatuyamba nnyo ekirala ne tudda mu kukizimba okukiteeka ate ku mutindo gw'omulembe oba kyetuyita ogw'ensi yonna okuva kweno traditional system oba system eyaffe eya nansangwa kati ekyo ogwo omutima ogwo gutuyambye nnyo okukizimba kale nkubiriza n'abalala abatanakikola bakikole olw'okuba twagala nnyo naffe bazzukulu baffe ekintu kino bakisangewo ate kibayambe abazzukulu totuttewala sookera ku baana abaana bagenda kikuliramu kakati njagala tuddeyo ku bakozi abakozi babbi mukwano gwange nagamba nti abakozi banziba bannemeseza bizinesi kakati goyina wano waliwo faamu nnene yiika ziri mu 1000 kwegamba oli asobola n'okuyisa yakati ebbali n'otamanya wano kizibu okola otya okulaba oba mukola mutya okulaba nga mukuuma ebintu ku faamu ne bitambula nga tebibbiddwa kikyogedde ne wano kyaliwo naye mu kiseera ekyemabega naye kati twateekamu oluzungu lungi era kyangu nnyo bwe kibaawo twanga okitegeera ate n'omubbi ne tumukwata nente ne tugikwata twakikola tutya engeri gye twakikolamu ze nnamba ez'ekizungu zino zetuteeka ku bisambi by'ente n'emmatu g'ente kati ezo ennamba ezo obumu bwava South Africa obulala bwava Kenya kale ne wano mu Uganda tubulina waliwo abuleeta n'oyo buno obuma bwenda bwokesa nabwo bwava Kenya obumu bwava Kenya obulala bwava Kenya twasooka ne tukozesa wano obwaffe obwewaka obwewano bwe twasookerako naye ng'omuliro gwangu obwonoona kati ne tufuna buli obusobola omuliro ogwo ogw'amaanyi kati wano olw'okuba buli nte eba n'ennamba yaayo ate obuumu obwo fe ababutereka fe badirector bano abamaneja n'abalala tebabufuna kakati n'ekirala mu system n'ebifaananyi by'entemu ebiri buli nte tulinamu kifaananyi kyayo mu system so kati bwe nzija oba oluvannyuma lw'omwezi gumu oba obudde bwonna bwe ntuukirawo nkola roolokolo mu biraalo byonna era etabaamu nyangu wagitegeera then n'olyoka onnyonnyola gye yalaze kale olw'ekyo obubbi bukendedde oba kaŋŋambe tetunnabulaba tebukyaliwo nga bifaanana okuba ebizibu kubanga roolokolo ogikola otya n'omanya nti bwabaawo bwakazaalibwa kazaaliddwa neka obwo sikyangu obwo sikyangu kuba olw'okuba tubeera tujja kyenkana buli weekend oba oluvannyuma lwa weeks 2 era ente bwoleka ineggwako ng'eriggwako n'osanga nga akaana tokalaba obuuza kana keno kalazewa kati naye kizibu nnyo kati obubbi obwo obulwanyisa okutuusa kiseera kati nga wano bwaviirawo ddala tebumanyi dokita oyogedde ku kyennamba era tuzirabye wali nga muzikuba ente
tezirina kyezikosa ku nte ngande biziba ziwokya nnyo. Ennamba ezo ente teetaaga na mpiso, teetaaga kugijjanjaba kwonna, tebirina kibikosa ente ejo laba. Era olugijjamu mugwa eteera terina bweba n'empiso tegyetaaga oba akadagala konna okuteekako. Oluvannyuma lwa wiiki emu oba ennaku 7 ennamba eyo emaze okutereera nga terina buzibu. Soko tubulireko oyita mu mitendera ki okubako ennamba eyo? Ennamba eyo ogikuba ng'ennyina ewezezza omwaka gumu n'okudda waggulu. Lwaki? Olw'okuba bw'ogikuba ennamba ng'ekyali nto, obwoya bukula waliwo obupya obujja buli obukadde ne buvaako, ennamba eyo neesangukako oba neetalabika bulungi. Naye oba ewezezza omwaka gumu okudda waggulu, ennamba eyo ekwatira ddala n'erwawo oba neemala emyaka gyonna egy'ente eyo gyegenda okumala ku nsi nga tevuddeeko. Kaakati Yes. Twagala otubuulire. Yes. Tukedde kuba nnamba. Yes. Obuuma mbulina. Olwo nkola ntya? Osooka n'ogiteekamu emiguwa, kale oba olina ka crash nga kasobola ogikwata obulungi. Naye ebyo ebyuma mu Uganda tebinatuukamu. Kati ento ogiteekamu emiguwa n'ogiteeka wansi ne bagikwata bulungi n'ogyokya. Olw'okuba ekyuma ekyo kya muliro mungi, bateeka okuba nga bagikutte bulungi nnyo, kale ennamba okunyirira oba okuvaayo obulungi. Bwekyukakyukamu oba netambulatambulamu ebyokutawaanya n'ennamba tenyirira. Kale okuggyako kyenayabidde okugamba, ebyuma ebyo osooka n'okuma omuliro, ebyo tukozesa okwokya ennamba. Osooka n'okuma omuliro ne gukola amanda amalungi nga gookya. Kati ebyuma ebyo n'obiteeka mu manda ago oba mu muliro ogwo. Kati fuwana ebyuma tulina okuva ku 0 mpaka ku 9. Kati oba osobola okuba ennamba yonna gy'oyagala. Then n'ekinene ekya faamu ekiraga ennamba ya faamu, erinnya lya faamu. Kati ebyo olumala okwokya obulungi okuba kusinziira ennamba ogikuba kusinziira ku sirio oba gyewasembyayo okukuba ennamba. Oba wakoma ku 10 kati ogenda ku 11. Omusawo yandiyise ddi ku faamu? Kale omusawo okujja ku faamu nandibadde ngamba nti kisinziira ku nteekateeka gyewateekateekamu omulunda oba omulaalo, engeri gyategeeramu ente ezo. Kale waba zitegeera bulungi nnyo ng'ayanguwa okulaba endwadde mu ndala n'agijjamu, oyo omusawo ajja yandibadde yeetaagisa ajje nga omulunda oyo alina gy'alabye ng'ekyusiza ku mbeera n'amuyita n'ajja n'agijjanjaba. Kakati Dokita njagala tugendeko mukumulako. Naye nga bwe tukomawo Dokita Apollo agenda kuba atubuulira omuwako kyeki era amakulu gaagwo ge galiwa. Bangi mwabuuziza ekibuuzo ekyo nga mundaga nti temwakitegeera. Twagala Dokita addemu akinnyonnyole bulungi naawe okitegeere oveewo ng'oli mumativu ti kyekino. Nyongera okujjukiza nti okwegatta ku puroguramu eno, genda mu simu yo teekamu ekigambo mulimisa, tandika na M, teekawo obubaka, teekawo ekibuuzo kyo, sindika ku 8338. Tovaawo tukyagenda mu maaso.